Mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe wa MC Uncle Bin kyemukola kyamannyo kyemukola kyaddala mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale ku sharinga mwebale ku commentinga mwebale kutuwabula mwebale nnyo ate mukwano gwange baba olabye video yaffe oba bugenze ku mukutu gwaffe n'otulaba kyenkusaba ekintu kimu kyokka mwebale nnyo abatulaba mwebale eddala abali ku mukutu gwaffe gwa MC Uncle Bin mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga tutuuse n'olunaku olwaliro gwalabye video yaffe eno gyongereyo ate bw'ogyongerayo bagambe ba subscribing ekintu kigejje mukwano gwange amanya nedoboozi mpitibwa kinfadi Uncle Bin dasibone mukeza bakezo kero gendo kola kibujo cyose manantu mutrovili moyo salonge incredible never challengeable the expendable 2023 mwana wazara mbede kiganda kasembe kano mabwedi tano banga de miso turuka kamsenene wadde munchunju wadde kyamuyini oluva kasozi kasegonja kabugata kasanyama n'ogende buzibwere wa sentongo kumayinja no kidira no weta boti wa mugezi kamanyo ya famu kazo na ya famu sala gbambo jabama na kalega tana kalega bafa bombi no banga da mkidanda batire mbizi totuka ewaleke tina pisula kalori mujeke oyambukire yafane tuwambizo rumega 18 Desemba notuke mwame kakumba subula amaliba yanzala kakumba Jacksoni yanzala yagwamu anoga bumwanyibwe abana fetu mulabirira yalwala obulwadde bw'ensawo banzeka berive kampani de Kampala bebanteeka ombamba labulungi nnyo omulambo gusula kubijja omuzimu musabo ni muzukulu wakasujja luleke simba ebusiro busujja yensibuka oba ye mukulu w'ekika kasolya kange owessiga amita kawoya bakazi rendo semmandu atudde bumpenji mva mutuba gwa munzirizanga abaana n'abazzukulu n'embalera mva mu lunyiriri lwa kalute mu lujja lw'efaazi kibirige mu nyumba y'akakumba okujja bwange bwa njovu ndi muzukulu wakatebwa posia ne nalugamba ekikonge singo omugenzi era maama wange kanyola ndu wange womula mirembe bwe bugagga bwendiko bantu bafunyi nange ne mufunyi ndi muzukulu wa mukale kambugu obukojja bwa tata wange bwa gave obwa maama bafumbe mubike ebyo ndi Canada ndino omukulu Kyuma kya Yesu zishiri Kyuma kya Yesu sinza kweta Kyuma kya Yesu kubanga simanyo ba Yesu ebyuma bye yayina ono yabitwala oba bibakola mwenga bono egundi eriyengule y'amaggo bajijja kugwesi ajja tubulira ennyaka lyava naye sirero olunako olwale tuli chap tuli nawe mukwatiriza waneno ngawe mulaba mujje ku mirimu mga wenkusangira wonna zere we musanga muwashiro mutuuza ole nga mpo kuba byebigamba bimanyi bya kugoba shift omukulu Kyuma kya Yesu sanso kulaba kalise obula mugamba ki webale kunyirira webale kweyagala kyaddala webale kola amin abantu abasinga naddala bavuka abalina kumanyi nga bava Uganda abamu si bonna munkwate bulungi bwe batuuka e Bulaaya basiiwuka busiibu bettanira nnyo okubanga bagenda mu ngeri y'okweyambisa ku bye baba baagala okusmoking ebintu oba okukozesa drugs something naye gwe munaye weekuumye webale nnyo mukama akuwomukisa amina buuza ku bantu abatulaba batuuliza nze sijja kulanya onalanyiza kumpi page 10 anti omukutu gwange munabiranyizanga ku video z'abantu ne bangoba womalira okulanyiza bwoti ng'olya omuwuliriza oba omulabyako yaga banne tuli kuki era oweeyo ekikere tekiyonka nsonzi ale newenzinambi azinira mu babe kyekyo kyennyini naye manya n'eddoboozi Buganda Ntege Kyuma kya Yesu ndi musajja neddira Fumbe yajjanga wakasolya ejjajja Walusimbi ebakka mu Busiro ndi mutabani w'omugenzi Ssaabagwira Sserwanga Dokita eyeebase Jjongoza mu kaliisizo omusaza ya Ssaabasajja eri e Buddu ndi muzzukulu wa Kisitu Edward ndi muzzukulu wa Ssaabagwira muli bagwira ekitegeeza nedda sete kitegeeza ntuli bagwira Ssaabagwira linnya lyaffe ly'Abafumbe musajja Baganda ujjeko obuntu buno si kibi sikakubisa kwambala sinze nga tetundagenda mu maaso njaga kutuyugiza gwe omuntu ng'oli ku Bulaaya oli mu America oli Bungereza oli Canada oli North America oli Europe yonna osobola okukolera ewaka ng'okozesa laptop otya genda ku website oteekemu www.d-flex.com www ziri ssatu oteekawo .d-flex.com omukyala ajja kuba otegeera ebisinga ku byenkugamba osobola okukolera ewaka toddamu kugoba nnyo mirimu shift zimenya n'okaddiwa nga tolina nnyo kyolaga so wano osobola okukwata laptop yo n'osigala n'omwana n'aba bawummudde n'omuyigiza ebintu we n'ogenda ku shift yo n'asigala ng'akolera oba omukyala azadde ali waka n'asigala ku laptop nga muyingiza akasente osobola mukubira ku ssimu n'akunyonya ebisigawo +1 92 52 14 35 63 +1
9252143563 mukwano gwaffe nomanya ebisinga. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Namwe abagala okweyunga ku conference ezigenda okubeerayo mu January tulina conference ya nutrition ey'omukyala Dodo Kajumba, Doreen Kajumba mami wange yankolako nno ndaba bwennyumye yantwala mu wina kirasiti mu wina natuuze winners nanga londa paka bwofa nenonde bikono mukyala mulungi nnyo ali tumuyita Iron Lady ojje Canada wano n'obuza Iron Lady ye Doreen Kajumba. She's a very nice woman. Womusanganga kwekiri. Naye oba oyagala omutegera kala zentuufu. Mutankuule. Tezivaako era zivaako na yadda. Yadde mwana muto. Oyatamanyi. Amanyi okuddabiriza. So she's one of the best ladies one of etuyina. Yeah. So conference eriyo mu January. Gwe atannagula invitation ng'okyebuuza. Amanyi mwe Bannayuganda beebuuzabuuza nnyo n'omulagirira n'omugamba omutegesi nze amuyina ate nadduka eweeje nti wamma bini mutegesi gwalanga conference ntuufu n'ogaka kati what are you doing? What do you want? Ate Doreen Kajumba yakulira National Unity Platform wano e Canada. Webale nnyo. So mukyala wa maanyi wa mazima bwerufu. So kati mukwano gwange wayagala okubanga ogyeyungako obudde buggwayo ya January. So ekintu ekyo okuyambako Doreen wakuyambirako oba wemugirirako ti bw'omala okufuna invitation ye n'ogenda n'osubmit nga tolina visa omuweeza tracking number eyo n'abanga agamba nti n'ategeeza ku immigration nti bano baki bagenyi bange beetaaga okuddibwamu amaki amangu. So kyekirungi okufuna invitation ew'omuntu ategese n'otogijja ku agent kubanga ayinza n'ogikoolesaamu. It was a collaboration. Chikurumye omuwana na Doreen tugende mbaso mu gwokusatu tulina yadda fini bagita Girl Child Empowerment tagi naye mujiwe kwate Girl Child Empowerment jayo je kwate ya mugwa kusatu weteketeke mango lime ku papa osole no kumanya nti banzizeemu bate bakumye visa okole bagita apply okunga okuddawo appeal. Yes, we appeal ono kyagambye osobola kubanga okola appeal nga budde bukyaliyo kwegamba embeera ememe kusalako awo wennyini mukulu Nudi Ntege Ntege ulando nkubise yanti yali manager wange ku baba mumutegeera Ntege Nudi muto wange Ntege Kyuma kya Yesu tulina otwakoma ngo ine byone okunnyonnyola oli munnamawulire Uganda wakola mawulire ngero galimu munnamawulire abanga musirikale buli wabeera munnamawulire Uganda ogira bwetambule sawa ziraba bannamawulire olabe ennaku zino bebatandisobo balaba twale tunyumyamu wali embozi yakafube yaffe eyababiri afukomera nenkugamba bannamawulire nenkusomera bannamawulire abatambule nga abo si bannamawulire abo eki oyina engeri gyokizemu nenga abamu myesi bannamawulire nga sinnatuuka eyo oba ebigenda mu maaso Uganda obiwulira buli ekigenda mu maaso Uganda tukifollowinga nze ne bakasaawa 8 ogw'ekiro ate nga ku ssaawa 10 nina okuzuukuka ogenda ku shift. So kitegeeza mu bulamu neebaka essaawa nga 2.3 sizisussa. Wano e Uganda ziba ziri ssaawa 8 ogw'emisana wano e Canada ziba ziri ssaawa 8 ogw'ekiro eri Canada nga ziri ssaawa 3. Agamawulire ga CBS ag'essaawa 3 nina okusooka wamala balunabba nga agalombojje bulungi nnyo. Sooka otwale nga tetunnagenda wala sooka otwale omukisa okuyozayoza Speaker wa Parliamentary Anita Among okuzaala Abalongo. Mukama yeebazibwe Speaker Anita Among yatwegasseeko kati nze omu ku bbaawe kuba nange ndi Ssaalongo. Bannaalongo bonna babeera bakyala baffeffe ba Ssaalongo
yayingidde olubu lwaffe Basaalongo. Kati baba mukyala ffe tuli Basaalongo bali bannaalongo bakyala baffe. Manyi waliwo batogamba nti abantu bannuupu abo olira batuuka ku success tebamuyozaayoza. Akulike ebirungi tubyagaliza abantu bonna. Gwe nga tonnasonda ku mukolo gwa Kyabazinga. Omanyi otya? Kyabazinga kyali wange. Tulina enkolagana eyaffe era tulina we twogerera. Ebimu tetubiteeka mu public. Oyagala nkulaga ekkaadi gye bampiseeko. Mbadde njagala kuorganizinga Canada. Tutange tusode ekyaffe ekiva e Canada. Tusobola okitandika. Tusobola okitandika wano ne tugamba tusonda. Bannayenze ne Kyuma kya Yesu. Tutandise kaweefube. Bawe ennamba sibawa yange. Ennamba yange eyita okwo ku mukutu ogwo ogiraba. Gwoba ya WhatsApp. Sente baziteeko. Oyo WhatsApp nkontactinga ng'oli Canada, ng'oli Canada yonna nkontactinga. Ntaweko okunoonya gwekikwatako tulaba akasede kutugenda okukateeka awamu omuzindo. Tulina okunoonya akulira abasoga wano Canada. Ekintu kino kisookedde mukwase ssente mu butongole. Tukisoosowaze. Tugambe abe Canada abayaniza Kyabazinga. Kwanza omu kubaakuba obulango lulinga ajja. Naye ab'NRM ne bawamba omukolo. Ensonga lwaki nabaviira mu mbeera ne mbagaa guno omukolo gwa bya buwangwa sigwa NRM. NRM kikakkanya. So tulina okulaba gwe kikwatako mu Canada akwasaganya ensonga za busoga ne tumuwa omuzindo nti guguno oguvudde mu basoga ab'e Canada. Oba ne tukikolera wamu engeri gwe gy'olina eddoboozi lino ne tugaa buli lwakuna kusonda ssente za Kyabazinga ez'embaga. Tuyinza tuteeka live. Yali Canada wali watagenda nene ate olina obbeebaza n'okuba mentioninga namukose Lydia awadde enkumi ttaano Muganda si musoga yekka. Ate kati nze ndi musoga nene busoga nasomera Iganga township. Naye mu basoga waliwo akangattayo. Girlfriend nedda Pastor Bujungu yali awasiza Ted Naruswa ate bankolesaako ku soloti. Kakwate kali wala naye ate nga nkola ku radio ne usoka waliyo radio ya Bujingo egatta atoleta Bujingo mu mbozi zino kakati kiryoke nti tusobola okufuna abasoga bekikwatako wano mu Toronto ne tusobola bakonectinga n'akakiiko akategeseeri ne tulaba akasente kalina okugenda. Nze ntandise ne $10. Nze ntandise ne $10. Kyakabi nange ntaddeyo $10. Amina. Basoga mwenna abali eyo abali Canada oli Edmonton Ottawa wonna tulina okuwagira Kyabazinga waife muleete empiya ise bantu waife ayenda maino gango yafunye omukali mukazi busoga bamuyita omukali kyotosobola kireke tulemufuna obuzibu yafunye omukazi busoga andi kwa manya busoga eriyo abanyoli abagwe onatwala bonna abasoga kati n'abagereka we busoga bamuyita batya n'abagereka yasiga n'abagereka nedda ssebo n'abagereka kitibwa kye Buganda yali kadduluba bajja tubuulira naye nga ffe tutandise $10 abasoga muleete ssente n'akakiiko akatesitesa okuva e Kampala mutubuulire engeri gye tugenda okukwasaganya akakati abasoga baawano bo bajja kukwasaganya kati ekyo tujja kibalekera ffe tukole gwa kusonda abakulira abasoga wano tuyambe tulabe akasente ako tukassa buli lunaku era bwoba olina buli video egenda okukolebwanga nja kuteekangawo e-transfer yoyo ampadde egundi weegenda tulaga abantu alina e-transfer weeraga nga batulaga nti nno bw'alina akasente kateeke ku e-transfer eno tujja giteekangawo ku mukutu oli ng'ateekako buki buteesi kati akakiiko okajja kupanga amannya nga buli wakuna tujja ne tukola ki ne tugasoma ne twebaza kiriya ekyo kiwedde omanyi buli kimu kirina abakitandika kino tukitandise tunoonya ssente za Kyabazinga kati olina abagaggabo nina abagaggaba bwe ngende w'omulangira wasajja Manko Martin ayinza ogano tuwayo tasobola bwe ngende wamami Dolini Kajumba ayinza ogano tuwayo $10 kino kyawedde bwe ngende wa Nakato ayinza ogano tuwayo $10 tasobola bwe ngende wa Dafini ayinza ogano kumpa $10 oluyita 10 lwa Uganda ino engeri gyogeramu 10 Dolini yatutte mu wina winners nantuuzaamu naŋŋalonda naye ng'agenda agira ati nagenza tuyingidde 17
Sinakulaga njakulaga egugu bwe nabulidde bwe ngava nga ngizeti 107 nendwamba engoye ziri sima ba nazambala dio baddi tugende maaso tugende so no se wanye ndowooza tekikulumye ate kinnumye kati nze kikyannume ekyo aba munnaye kushoje twasemba yokukola abantu bakwebaza nnyo abamu thank you so much tiwebale tukwati nembaga nti sagala violence ku mukutu guno mwebale tukwatira kusime musubuka yo mutegedde yakwata sime wa malaka biki ngaba kwogerako ebigambo olaka togera mu comment section yeyo tali kwagenda yokola bi njagendayo nembe bazannyo mwenna abatuwagira bye tukola why yaterunagende twekondeke kuba nawe oli munna mawulire jebuvuddeko prime minister wa Uganda mchana Bange Musafiri Robina Wambogo yavayo Wambogo munyoro ne Wambogo antu fena tugatta gena maso gena maso kati nganze munawulira akola investigator mbama zotegeera kagwa yavayo koga yakafuka minister ndowooza nagamba Kibalama be bamulina Moses ye Moses Kibalama atali Kibalama oli yatuguza no yali agenda okwesimbawo ebusiro north bwe bale nnyo be bakola ki be bamulina she confidently said nti Kibalama be bamulina fetu mulina oyo ye Ssaaba minister akulira ne minister wa defense nayogera ne bulungi nnyo wajje lwaki bamulina yali akoze eki era bamukwata ddi era ndoza tebakola mistake yakola mistake manya nti yayogera police yayogera minister of defense yayogera ye Ssaaba minister bale nnyo prime minister ye leader yakutakati ya lead of business government betukomyewo wano nga baleta story ya Kinyamatama so first story ya Kinyamatama ne honorable zake yali teri munyo tiyeta mu parliament kutesebwako kubanga singa Kinyamatama kati kino nchogera nga mu Uganda eyadduka e Uganda nchogera nga mu Uganda eyadduka wa etali nnyo bwenkanya nga Kinyamatama bwafiririra abakyala ndoze waliyo abaana banuko abawala bali makomera nga bawosebwa mu ba Olivia Rutaya nga bawosebwa mu koti y'amagye Olivia Rutaya nambe kati ndowooza kati ekyo bwe kyaliwo ng'ate waliwo abuze kati zake kye yayogera n'ekya Kibalama okubanga obuze ku family okumala ebbanga ndowooza waliwo okukwatagana then wano ne bavaayo leader of opposition Mathati Mpuuga w'ekitiibwa na yanje ensonga prime minister naganza siriwa security nga munnama nkubuuza nga munnamawulire sikubuuza nga wanuupu kiki ekigenda maaso mu ggwanga ekigenda maaso mu ggwanga President Museveni yagamba yalonda abavubi be kijja kitegeerebwa buli omuntu nno abavubi munansonyiwa abantu abasinga okukola emirimu egyo at times tugiyita odd jobs tebatera nnyo kwettanira kusoma genda nnyo wala n'ebyokusoma naye nno tewategeera President Museveni yagaa yalonda abaki abavubi be naye era bwe tugenda mu Bible gundi Yesu yalonda abavubi yalondako ku bavubi naye era be batambuza enjiri otuuka gyera bwekiri kati kyenjagadde okuleeta mu kino saagala abavubi bakitwale bubi nze bwe mba mmanyi nti ennyanja akatimba bavuba bwe kati bavuba bwe bati okujja ebyennyanja tekineetagisa genda nnyo mu ssomero tewaliwo nnyo science ne technology gwe ngenda kuyiga so mu context eyo Museveni yali alinga eyeegobako abasomye ennyo bano ba I know because the law is supposed to be this the media say abo tabaagala nnyo ab'olugezigezi tayagala bamuchalenginga nnyo alupo ayinza okuba yasoma naye nga njaita mu institute ali mu nkwawo kali ye Museveni yayagala okubalansinga ebintu bye kyoyagala okugamba afune bano ba yes abavubi prime minister ekitegeeza prime minister ekyasooka omwogeza nti Kibalama be bamulina yakyogera lwakuba yali tasomye ku bintu bye baali bamuwa tekyali kituufu nti bamulina yakyogera out of excitement nga tasose kwebuuza ku Ministry of Defense ekitegeeza yali internal affairs ye ayogera ng'omulimi omuntu apa kukada ebigambo kati ekituufu nabikubawo kati ekituufu tebamulina kati bwaba yennyini bwajja n'agamba nti siri minister wa security ng'ate mu doketi ye nga prime minister
ye lead of government business yakulira aba minister bonna kitegeeza bali baali bamugambye aba defense nti bamuyina poliisi yali egaye emanyi waali n'ebitongole ebyo n'ebyokwerinda byali bimaze omukakasa nti Kibalama waali era be bamulina kwe kujja nayogera kati ate bwajja naye kubambu ate nze siri minister wa defense siri wa police siri wa biki then there is a problem nga munnamawulire kyenkugambye nti apakuka kati nga munnamawulire omutendeke asobola okulaba ensonga n'oginoonyereza n'ogitegeera ku ansa esembi eyo ne ansa eyasooka eriwo omunauganda gy'alina otwala ansa eyasooka munauganda gy'alina otwala anti wali yayogera apakuka nga bw'ogambye ayinza okuba yapakuka nga si kituufu anti kakati ffe gye tulina otwala ye official ye lead of business government na wano era ye leader saba minister ne kwanse sembyo ye leader wano yejje mugundi yejje mu ministry atenga mutuufu si minister wa defense oba si wa security ye saba minister kati statement gye yasooka okwogera nga saba minister nti ffe tumulina ye statement yentuufu kati ffe tumulina naye semumumu bunzaze sinza avunanyizibwa kumutereka mugende mubuuze security kyakyogedde luvannyuma nga yejja mu defense ndooza defense yagenda nemugayo yogedde byaki nedda omusajja tetumuyina nze nafuna bwenti kati obuuzizza nti statement ky'abantu gyoyina otwala eri eyasooka nze nkifuna bwenti era eyo statement njawa okulaba okugamba abatulaba nti gye twatutte mu ICC bwe bujulizi Nabanja is witness number 1 kukubulawo kwa Kibalama sijja gamba kuvuga speed Kibalama minsi agambye ffe tukola ki ffe tumulina nyini makabwa gamba nti enkumbi eyo eri wange n'omusanga ku mweso n'omugamba enkumbi yange eriwa nagamba genda obuuze omupaka sewaka bwe ndagenda nembuuza omupaka sewaka mba nkoze ensobi kubanga gwe semako ngambye enkumbi eri wange kati omupaka soyinza okuba ogimukwese obanga alina obuyinza bwe obukoma bw'osaba omunye waka taata w'abaana si yakuwa mama w'abaana yakuwako ati nga amaze omulagira prime minister alagire minister wa defense ajja ayogere oba balina Kibalama oba tebamuyina naye kati prime minister ye bw'ayogeranga ye kitegeeza yamaze okonsultinga minister ya defense internal affairs bamuwadde kwe kujja ne conclusive statement egamba nti ffe tumulina era twamukwata kubanga yali yenyigidde mu kutta abapoliisi akola bye yayongerako byonna ffe tumulina that is the official statement kati bino ebirala ebyokojja yes tukimanyisigwe minister wa defense but you are the leader of government business you are the prime minister of Uganda member ba opposition okufuluma parliament tactics nungi tactics nje bakozeseza tactics kyogere mu ruzgumu n'obutuufu ogera tegeza tactic what tactic nungi found of English I know that is another mother tongue but it's not our mother tongue but kakodyo kalungi oba nkola nungi nnyo n'amaanyi oluzenereta Kibalama ejja kubaako weebatuusa nga opposition goloza aba MP abo nabo nobayita basiru era batudde ne bateesa ku nkola ejj'okuleeta obwenkanya mu bantu be balwanirira ne basalawo ne bagamba katusoke tugende n'eno si basiru atulanyo opposition ng'efulumye mu parliament buli bwe bafuluma house eba tewera because that August house ebiteesebwa bibeera invalid bw'otunira mu answered za parliament wateekwa okubaawo abacekinga government on wait buliwa mugenda siba mmere otufunirako ku mmere kambuku otuleeterako ku mmere nze ndya ennyama sirya binyeebwa nze nteramu capati zokka zijjule akabakuli awo
kati eyokusiba nawe oterako mu kagundi nange nsula kushota eyo togitutte eyokuliira wano ogireeta onkona emirundi ebiri tumanya nti yegwe so buli we bafuluma house ebatewera house eyo August House Parliament house linda kwaton ffe tetwafuna mukisa kugenda ku masomero newankubadde kati tugufunye mu nsi ezeyagala abantu abakoleki abagala okutwangaza emikisa gyabwe house yeetagisa ababaka bameka okubanga ewe bonna abateekeddwa okubeera mu house eyo okusinziira ku constituency eziriwo eziri mu ssemateeka so house okuwera kiba kitegeeza waliwo abachekinga government ba minority oba ba majority wateekwa okubaawo aba opposition beŋŋamba house tesobola kubeeramu bantu bonna nga ba yes muteekwa okubaamu abagiwakanya ne bagamba nedda kino ekintu mukikoze beba abachekinga bwe tuddako emabega katono mutogikwatako opposition yafulumako sirowooza nti bafulumako naye nga balina kye baakola nsuubira okuba nti abopposition bagamba nno abasinga singa baafuluma ekiteeso kye kyangiise singa bonna era baafuluma ng'aba opposition kati Uganda nga bw'ogiraba tugiyita a lawless country country kitegeeza nsi tekyatambulira ku mateeka lawless nga bw'olina emmotoka ng'ogati numberless terina namba kati Uganda engeri gy'erimu Museveni ge mateeka Museveni constitution ye Museveni kikwewunyisa era waliwo omusajja bamuyita Made in Sereko ku programu ye akkiriza obagana atera okugamba nti mu Uganda buli kimu kisoboka so Uganda eyo gy'olaba yava dda mu nsi ezitegeera so anything can happen abopposition ne baba tebaliimu Museveni nga yayagadde embwa ekintu kiyita kuba first of all ne parliament yennyini teri balanced NRM erina 3/4 of members of parliament of that August House abaka bitano asatu mu bantu abannayuganda be baagala nedda bo balina engeri gye bakikolamu baddira mu western yonna nga evaayo ababaka bali mu 3+ kati ne baddira regions zino endala zonna Buganda eri waggulu Busoga wewali ababaka abalinga 218 abasigadde bonna bava mu west ate bonna ekyokukola bakimanyi kakati ddira n'abamu abali eyo abali mu Buganda abatono abeefuula Abaganda kuba tubalinamu bangi beesimbawo mu Buganda naye beefuula Abaganda kabaka ayaniza bonna okiwulira naye nga bo bakiikira birowoozo bya NRM kankubuuze kati abo bonna parliament bwejja negamba by show of hands bonna be bawanika Kyuma kya Yesu ekintu ne kiyita kati nkugambye nti eggwanga lyaffe o parliament byonna byonna twatugende it's garbage lawless country Kyuma kya Yesu wangi hoine ekintu kyogaye nti abeesimbawo mu Buganda naye nga bakiikirira birowoozo bya NRM NRM terina kuba mu Baganda si bwe ŋŋambye NRM esobola okubeeramu Abaganda Uganda ye Buganda naye abantu abeesimbawo mu Buganda kaŋŋambe oba abo mu Buganda balina kuba opposition half of abeesimbawo mu Buganda si Baganda ekitali kibi naye ebigendererwa byabwe si birungi gwolowooza bwe nkubuuza ekibuuzo wano ng'ensi ewulira lulimi ki olusinga okwogerwa mu Uganda lwaki Oluganda okuva lwe twateekawo constitution eyo oba okuva parliament we yatandika okutuula terutongozebwa ng'olulimi olulumi olukulu olwa Uganda lwaki tukyesiba ku Luzungu unofficial language ng'era eyo tutwalanga lwe lulimi olukulu mu Buganda mu Uganda MP wo ng'otumayo tokimugambanga goloza wakasoko kiwulira wano kyenkugaye nti abeefuula Abaganda abali mu Buganda beetuma amannya ag'Abaganda singamba ne bakikira NRM eyo gy'olaba
ne mwami Museveni ne baganda baabwe na biki bonna tebaagalangako baganda tebaagalangako Buganda wabula bakozesa Buganda n'okukolera plani zaabwe zonna mu Buganda bintu biri deep lwakwa tosobola bitegeera. Museveni yazza Bwakabaka Ebyo byakungulu ne Bwakabaka nga kabaka tasobola kuboggola obuba Bwakabaka. Nagamba wana abantu nze ensobi gye nvunaana Katikkiro Mayiga munansonyiwa bw'abanga ayina enkolagana ennungi ne mwami Museveni sijja mutuma birala balabi bamutuuma naye ayina enkolagana ennungi ne mwami Museveni wuyo n'amwana abajaasa bamuwerekera. Lwaki tokonvinsinga mukwano gwo oba lwaki mwenna abatula Emmengo lwaki mukonvinsinga Museveni oba Minister of Education eya Janet Kataha bakkiriza Oluganda lubeere official language lubeere nga olulimi byebimu ku bibuuzo by'olina okuyita mu Buganda eyo ebeere nga it's a must. Olunyankole lubeere nga it's a must oba toyise Lunyankole Mwankole oba ogudde ebibuuzo byonna. Olukyoli lubeere nga it's a must mu North nga lyerimu ku ky'olina okuyita. Ekyo bayita reserving our culture, preserving our culture. Ntege lwaki Abaganda temusiima? Tusiime ki? Omusajja President Museveni Kaguta Kiwalaata mutabani wa Amos Tibuhabulwa yeebase lwakitula yakutte akasente kaake ekisajja ak'ekinaku ku kasaala kaafuna bambi emiliyoni 4 n'akwata n'agulira abataka bammwe ku ttaka lya Buganda Yikes yaliguzeewa Mengaawo. Museveni ayina ettaka Mengaawo yaguze gule ng'aligula kwani n'aligulira abataka ba Buganda ng'alibagulira bakole ki? Twamugambyeko nti twagala ogulira abataka ettaka ati singa tebaagala tebandigenzeeyo ziri ddiru naawe eyo babuzaabuza Baganda. Museveni yeerungiya teriyo ttaka Museveni lyaguza Baganda ate era abataka tebannagambako nti baaga ettaka lya Buganda muzanyire ku butaka obulala naye ly'effumbe temulizanyirako ebakka Busiro era egyo emivuyo gyonna gye tuwulira Museveni kamutandaafe oba aveewo buli yenna yagula ku ttaka ly'ebakka Busiro njogera bafe ab'effumbe we shall rest tujja kubizzaawo nga bwe biri. Oyo Katemba naawe tonyumye Abaganda mwennyini temweteeseteese omutaka aweereza Ssaabasajja yennyini ani yennyini ttaka abataka tebalina ttaka katola nti no Museveni akwatibwa ekisa ekiriwa ani yagamba Museveni ayagala nnyo Buganda bali kuze batandise no sente hapana oyo Katemba naawe tebiriyo bagenda simbako kalina nduzabu yayina byabala ne abamu bazanyirako abamu tuli bagezi ate gye tuli tusirise byonna bye bakola byonna Museveni byokola ne batabani bo ne baganda bo byonna bye mukola tubiraba. Olaba we basinze okwonoona n'ettaka okulyonoona bino real estates bino simanyi mtunda poloti 5 ku 10 ezo real estates ezo mwe bayita omwo okubba ettaka lya Buganda officially ng'oli bamuwa n'ekyapa munguze 5 ku 10 bw'ogenda okukola surveyo mu bantu abagula ettaka eryo erya real estates ezo real estates ze muwulira saagala kumentioninga amannya gaazo 9 ku 10 abagulayo si Baganda anti Baganda tebaagala sente baagala ne bali bakozesa sente ze babba wano ne bajja ne bagula ettaka officially mu Buganda naye ebe namubikole naye nga mmanyi nti biriko ekkomo oshege muterezwa n'eddoboozi dde eddoboozi dde nkendeeza ku ddoboozi so ebe na byonna babikole ne biriko ekkomo lisuleko emyaka gy'olisulako nga Museveni kwali ettaka we mba ndeese sente zange ntege n'onguza ettaka mwakyoli osobola okukola effujjo lye bakola mu Buganda kati oba Omuganda ye mu luvu ate kati nzize ne miliyoni 2 n'onguza yiika y'emu ey'ettaka gwe Omuganda wennyini n'oteekako n'omukono mba nzibye ebyo mujja biwulira mu maaso awo ekintu ky'ettaka mujja biwulira ffe abamu tusirise n'ekyokola tukimanyi
mumugere mbaso nga mugula amataka mu Buganda kyoliko kiba okutiisatiisa gwe kutiisatiisa kuko kubeera bwe kutyo sitiisa nze bwe nsirika n'enzinga emikono tekitegeeza nti ndi musiru oba siraba byokola but time is coming buli mbuzi erina okudda ku nkondo yaayo Ntege oli munnamawulire tetundatuuka n'ekibuuzo kyange mu mawulire oli munnamawulire akalulu kikubuuza nga wanuupu nkubuuza nga munnamawulire akalulu kajja 2026 tulinawo President Museveni tanagamba nti sidda waliwo muhoozi waliwo wekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal n'abalala beesi abajja okuleetebwa sawa zino FDC ebigenda maaso mu FDC obiraba ebyagenda maaso mu DP wabiraba n'ebigenda maaso mu NUP waliyo bano tugize tuti ate tujje tuvuddeyo byonna obiraba nga bw'obiraba akalulu akaddako kalaba wa 2026 nandi kati nga munnamawulire ogamba njoge nga munnamawulire nga munnamawulire so kikyolaba mu byobufuzi bya Uganda 2026 nga munnamawulire nda abantu banaagenda mu kalulu still wastage of time tudda mu kino sengavuddemu olugero olwo ndooza abasinga obungi balume nga you're repeating the same mistakes toyina kyoyiga ng'enkejje eva mu nnyanja ate neegwa mu ntamu namwo mulimu amazzi so it's a wastage of time nze ndowooza abantu balina kuzira kulonda because naffe abamawulire we are going to waste time reporting the same thing okureportinga bye bimu era emiggo batukube gye gimu nga tewaliwo kintu kikyuka. There's nothing new we are going to report. Tewaliwo kipya kye tugenda kugamba nti ku mulundi guno so nze nange nga munnamawulire ogamba nti nesunga 2026 nkwate kamera yange ngene ntandika okukwata amawulire no. I rather go and get my hoe. I dig. Osubira akalulu kano okuba nga kali mu President Museveni ne muhoozi. Abo nkugaye kye baagala kye bakola. Uganda yo bagirepinga. They are raping Uganda. Oyogera nga munnamawulire oba nga mulebe. Yes, nga munnamawulire. Bagikola ki? Bagirepinga. Lwaki? Kubanga bo bennyini abantu ababiri abo bo mentioninze Muhoozi ne Museveni. They are not true Ugandans. They are not Ugandans. Si bannayuganda. Kyekifula okuba omuntu munayuganda. Ng'ozaaliddwa mu Uganda kati mbuliraayo omu kwaba eyazaalibwa e Uganda. Gwe wano ng'afuuka mu Canada. Ate kati waliwo kati politics wano sisobola mwetabamu. Sisobola kujja nesimbawo. Ssemateeka wa Uganda ayogera ki ku ekyo? Anti kati ssemateeka wa Uganda agamba oli ateekwa kubanga munnayuganda. Decent. Nga munnayuganda. Muzaale. Mukaswa. So si muzaale. Ng'oli munnayuganda kaswa kuba Abakongo gye bali bazaalibwa. Abayindi gye bali bazaalibwa. Ne waliwo ekibajjako nti they are not decent. Maama yajja n'akuzaalira muno. Sibasikira si musaayi gwa Uganda. Maama wo ne taata wo ne jjajjawo bazaalibwa bannayuganda. Yes. Abange. Mange Wankima. Ab'Enkima mbassaamu ekitiibwa baagala nnyo. Kitange Wafumbe. Tuveeyo. Abatulaba ku mukutu gaffe gwa MC Uncle Bean bigambo nno bwe bityo bibiri bwe bitambula. Waliwo njagala kujjukizamu katono nnyo abali e Kampala ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini gwe tuyingira ogwe-11 tugenda kubeera ku Africana ku kivulu kya mukwano gwange Zubeda Byantalo kuyingira mitwalo 10 meeza ya bukadde 3 Abanigeria bonna abazanyi ba firimu ab'emizannyo bagenda kuba beegasse bazannyo omuzannyo ogwo gujja kuba gunyuma mukyala Zubeda Shamim Mayanja kutumiddeko nnyo ne Stickman Musuda mwenna mbatumiddeko nnyo ttiimu yammwe Fei muganda wa Shuti namulabyeko Bange yali Canada wano era agenda na kuyimba ku kivulu kijje kya African Descent ndowooza twegatteko aba conference njogero bajjukiza January gye tugenda okukola ki
okubeera mu malnutrition mwewandise mangu mufune invitation nga budde buggwayo bannange. N'omugwa okusatu eya Girl Child Empowerment Madam Daphne enamba mu contactinga mbasindikire enamba z'abategesi ne mwogera nabo. Mwezi ogwokutaano waliyo mental health ya mulongo nakato babiri eyo yo ya mugwa kutano oli wadde mbo okweteekateeka kati pepa wakanomukola kati embeera n'etambula bulungi nnyo ddala. Ate temujja wange kumbuuza bakola pepa wakano sibamanyi okujjako bwe namba y'omutegesi osobola okwogera naye asobola okukomendingira abantu naga nti bantu bwe batunewe bati batuufu. Awo nga tuvuddewo mu Uganda mukyalimu eddembe ly'obuntu mu Uganda mukyali akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda abadde kasobola okuwawaabirwa. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda kasobola okuwawaabirwa. Yes. Kuba njagala tutengaza omuna Uganda nsanze nnyo abannayuganda n'akusindikira Messi n'agamba tufu tetuli bamatifu tetukyalina wakuddukira. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala wangadya ebintu abitwala nga bwayagala bwayogera bw'abenjalo emulumye bwayagadde bwayogera tafuddeyo obulumi bw'abantu kubanga naye omusaasira si yeyeeronda tebamukubako kalulu nti akiikirira abantu muntu yamupiikinga kitegeeza ayina kwogera interests Noli amulonzi. Yes, wanga musirikale nti okuuma mukaki mukamaawo nti president ajja inzonzo butampa muki mulimu. Well, yekibuzo kirungi Uganda Human Rights Commission esobola okuwawaabirwa era okusookera ddala ku ya East Africa kuba nga Uganda to subscribing mu East African community EAU waliwo akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka East Africa akatula Arusha kati ke katuwaako Uganda Human Rights Commission bwe batekoze bulungi esobola okuwaabirwa mu East Africa. Fe tuli nsolo yeeno. Yes. Kakati loko subscribinga ne mu UN. Bolanga East Africa ensonga zammwe ezikutte yegeyege mafandala. Ayisobola okuwaabira mu Human Rights Commission eya UN akakiiko ak'okuntikka aka UN. Kubanga Uganda we are subscriber of UN. Oza UN nakiro kakikubuuze lumu. UN nga UN eina kyekoze naddala akakiiko k'eddembe ly'obuntu eina kyekoze okutaasa Munnayuganda akubwa attibwa awambibwa awoleza mu kooti y'amagye nga omukulu Robert Kyagulanyi Center Principal bwe yali atwalayo kwemulugunya kwe same day ne same place eya UN ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu bannamawulire baakubwa ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu wennyini nnyini bwe tuwaabira eri oloza omukulu gwe tuba tuwaabidde taseka muvudde mu ddiiro mugenze mu kisenge ayinza okuseka naye nga byaseka byakaseera so kakati ensonga eyo nkulu olw'ensonga nti kyekiri kye natandikiddeko ne nkugamba Uganda ebalibwanga eggwanga eritakyayina eritakyatambulira ku mateeka kyekiri kye nagambye nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Pulezidenti asobola n'okkeera ku makya oyo Museveni gw'olaba asobola okkeera ku makya Museveni asobola okkeera ku makya mwami wa kyalo asobola okkeera ku makya n'akwate Genowani nze buyita Museveni asobola okkeera ku makya oyo Museveni gw'olaba kale muwe ekitiibwa ng'omuntu omukulu taata Natasha n'akwata emmundu n'atandika okukuba abantu amasasi ye Uganda gy'olaba eyo tekyaswala. Kakati abazungu bano ate bwe tunagenda mu bintu by'abazungu bano bayaayi ono Museveni mukozi waabwe ku sayidi endala abakkiriza ne bajja ne battabangula Africa nga bakozesa ye basobole okubba ebyobugagga ebiri mu nsi za Africa ezimu. Kyova olaba nti asobola okukola effujjo eryo lyonna ne bamutunuulira ne bamussa akasiso ne bamuwa obudde. Naye singa bannayuganda banaasituka omulundi gumu ne bagamba enough is enough ne balabisa n'abazungu bano Kyagulanyi akigezezzaako ayimira mu maaso gaabwe n'abagamba abazungu mwe mukolagana ne dictator ono sente ze muwa
bino byakola atta abantu akola biki mu kifo ky'okuteeka eddwaliro amadagala mu malwaliro sente zizino agula mu tiya gas agula mu bomu agula mu nnyonyi ate abantu be ate bennyini oba ayagala fuga mizimu tewali amanyi so ensonga eyo eri tricky Museveni bali buli baagala okumuyingira ennyo ng'abagamba this is a sovereign state omanyi kyekitegeeza nti eggwanga eryemalirira eryekolera ebyabwe then kati mulikwe ne weebuuza lwaki mu East African Community temuvaayo lwaki mu African Union temuvaayo lwaki mu UN temuvaayo kuba yonna tusubscribingayo kitegeeza amateeka agafuga ensi zonna naffe nga Uganda tulina okukola ki okugagoberera naye lwaki Museveni tagagoberera kubanga alina emizannyo gy'azannya n'abo abazungu batabangula Africa nga bakozesa ye batabangula Congo nga bakozesa Museveni batabangula Sudan nga bakozesa Museveni omuna Uganda ali Uganda kyobolaba akola effujjo n'amaana aseka n'okubavuma n'abavuma ye Museveni kwegamba omuna Uganda ali mu Uganda tasubira omuzungu okuyamba yeekabire ate yeebereremu nga Kyagulanyi bw'atugamba tukeere enkyalumu nga tunyiize ebintu ebikolebwa mu Uganda naggulawo eŋŋombo ebintu ebikolebwa mu Uganda biri abunnomo n'abakulembeze abatukulembera bali abunnomo n'abantu tulina kukola bintu biri abunnomo tuve mu bintu ebya ofiisi simanyi lo ebyo byonna tebikyakola buli kintu kiri abunnomo abantu tufuuke abunnomo tukole ebintu ebiri abunnomo kubanga n'abakulembeze abatukulembera bali abunnomo kino kyoliko tokosezza mu kutu gwange kuhuma mu bantu muliro nedda kati abantu bakole ki abantu bakole ki nga abakulembeze tebagobera mateeka bennyini ge baateekawo goddira omuntu civilian atamanyi nakoki takwatanga nako sasi omuteeke mu court martial is that normal UN n'ebiraba n'esirika Parliament ne babiraba ne basiganga batudde mu Parliament ekyo kiri normal ogamba na Uganda alumbe Parliament ati kati kyenkugamba nti abantu bye balina okukola birina kuba abunnomo kubanga ne gavumenti byekola biri abunnomo n'abakulembeze bali abunnomo omuntu ategeera omuntu ali nnomo tasobola kuddira n'agamba kantwale Kyuma mu court martial nga siberanga sikwatanga nako na mmundu sirina mujasi sirina muyeekera kitegeeza byokola biri abunnomo naawe oli abunnomo nange bye nina okukola bitekwa kuba abunnomo Kyuma kati mwe mwasoma ku ntangazaamu omukulu Jamiru mukulu baamukwata nti muyeekera onaakulira ab'EDF nga bwe bagamba awozesebwa mu civilian ali mu civilian court Eddi Mutwe baamukwata nze kennyini nali mu court martial ne Eddi Mutwe Nubian Dani Magic Bobby Yanga fena twali naye ku fenna ku saaka eyo ekuuma Kyagulanyi fena bodyguard teri yali akutte mmundu we are not army ne batwala mu military barracks Makindye ne batuteeka mu Andaki ne batujje ne batutwala Kasijjagirwa mu barracks z'amagye tukera kutunira ku bibombola by'amagye mundu kwegamba gati tubitegera batukozesa exercise batukunyiga biki wasn't that abnormal fe bandi tututte mu kooti zibabbiramu enkoko tigundi yasaze ensawo yabbye enkoko ezo kooti ze twalina okugendamu so kyenkugambye ebintu ebikolebwa mu Uganda byonna biri abunnomo n'ababiteekesa mu nkola bali abunnomo kitegeeza bannayuganda mulina okutandika okukola ebintu ebiri abunnomo laba minisita Nabbanja simanyisa aba minisita oba minisita Nankabirwa ayingidde Kereziya mugifulume mukole ekiri abunnomo faza asabise Nankabirwa ne Nabbanja temumukoonako naye mufulume wali wegenda kuggalirayo mufulume dembe lyo. The Amara Girls Initiative ekutusako the Global Conference on Girl Child Empowerment ey'omulundi guno wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana w'obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada.
abava mu mawanga ag'ebweru ne $250 za Canada eri abayizi abava ebweru. So ng'ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 za Canada. Abagenda okwolesa okuva mu mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 za Canada. Weefunire kati Alibad ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosobwa okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragals.org oba okube ku +647 Tutandika okukola ebintu ebirya bunomo. Ne bwe munaddawo temunneekyawa. Nze nakola ebintu ebirya bunomo ku mukolo gwa Kabaka ogw'ekitiibwa. Naye gwe Semeeyo ogenda otuule tojja tumanyiira. Ebyo birya bunomo ebyo tulina okutandika okukola. Bwe tunaba tunejjako abazungu bano ne Museveni abatumanyidde Bange ddene. Omukutu bagwita gwa MC Uncle Bean YouTube channel mwetambula mpola mpola. Tujja kugaziwa olwaleero kibuuzo kyange kyaba amawulire ndoza ndikikubuuza lulala kubanga budde bwo budduse ate nga tulina ebirala by'okwasaganya. Nina ogenda ku shift. Olina okugenda ku shift era nkusanze ku shift wano obudde oba naagisasula ntya simanyi. Njagala okubanga mberekereza bigambo tebadde biwoomu bibadde bikaawo si byakusiyiriza bw'oba oyagadde ojjamu. Nina ebibuuzo bibiri bye njagala oggale nawo. Olubiri lw'omumbere balulumba ne batta abantu ne bamusiba. Yayina ba Royal Guards ababe yazzeeyo n'emmotoka mu nnyonyi n'abasirikale amagye agamukola ki agamukuuma. Abantu ne bakola ki ne bakuba engalo. Kinjagala osooka naawe kifaananyi kibatuwa nga munnamawulire kiki ekiri emabega w'ekyo. Yayina abamukuuma ba Royal Guards ababe nga batali b'amagye ne babakuba ne babatta abalala bakyali mu nkombi ne babamujja ne be yali akulembera abamubona ne babatta abamu. Azzeeyo mmotoka mpya wena ne basirikale bapya balinga ba Kabaka bamuwadde bamuwadde amagye aga UPDF kuba tumanyi nze manyi nti omuntu akuumwa ab'amagye abeera politician abalimu olwa politics oba w'amagye oba omufudde politician oba nedda etteeka mu security okuumwa ow'amagye oba w'amagye. Kyova olaba ba vice president tebakuumwa b'amagye nga tuli w'amagye. Okuumwa bano bagundi base aba antizimu bano abapoliisi ontegedde bulungi nnyo. Ne bannabbanja tebakuumwa baaki b'amagye. Naye tulaba atwali w'amagye ng'akuumwa ow'amagye. Yesu si gye twandiraze. Ekifaananyi kino omumbere kyakomeddemu nakyo. Pulezidenti kye kifaananyi kyamwagalamu eri mumbere yali asaze ensalo. Anti kakati nga munnamawulire anoonyereza ki ekiri emabega w'ekyo kifaananyi kyoyinza osigira omuntu. First of all, abamagye abo they are trained by the government of NRM. Instructions oba ebiragiro byonna bye baliko gwe babawadde oba obimanyi oba tobimanyi baliko instructions ezigoverninga UPDF, Uganda People's Defence Forces. Secrets zonna byonna baripotinga ku UPDF headquarters Mbuya. So abamagye bano be bakuwa era kyovula abantu beeraliikira nnyo abamagye abali Kabaka. One, babakuwanga bambega. They have to report Mbuya. Ono agenze wano ayambadde bw'ati ayogedde ne gundi. Two, baagala okuteeka fear mu bantu. N'okunafuya obw'olwenzululu nti bali ba Royal Guard, they are nothing. Tebalina kye basobola kukola. Nintola nti yaite Kyuma Kabaka gundi omumbere okukuumwa abantu ba Royal Guards bano abantu ba bulijjo nga ne Katikkiro Mayiga akuumwa b'amagye. Bwe yali akuumibwa ba Royal Guards benga omumbere kikyamu kye kyamutuuka tebali trained. Gwe wawulirako nti baamukuba omumbere oba yali akyadde ekaseesa oba awantu mu kitundu kye
abantu ne bamukuba olw'okuba akumbibwa abantu abatali trained. Anti yali atandise okuteekawo state endala mu Royal Guard ne bamukuba oba abantu ne bamukuba ab'Ekasese. Anti oba otandiseewo government yali atandiseewo government eyinza okwawukana. Kye kimu ne kabaka waffe teyeetaaga magye. Nze Kyuma nze Buganda ntege. Nze nkuuma kabaka. Atamanyi mundu atamanyi kasaale. Nkinka. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Atakunganze Buganda ntege okukuuma kabaka wange. Lwaki omuwamba je agamubega aga reporting embuya mu barracks. Kaliebe na Museveni akulaga nti yes yabaddize obumbere yabaddize obwaki abazinga yabaddize obwakabaka nebukyali under his control. Abantu bannabuuka. Abantu bannabakubuuka bubuusi. Ale nabo abakulembeze baffe bawambe. Bawambe baba wamba ensonga ki baba wa abantu aba reporting buli kye bakola. Eyo sebo uniform ya UPDF erabibwa buli weraga. Balina okureporting anti leero twagenze Nakaseke kabaka yayogedde bwati kali gwabajjaso balaba babeera ne buli koda munda. Ababeefula mbu basembera kabaka bakutambulera balina buli koda. Byonna byayogera ne gwasinkanye byonna birecordingibwa ne bituuka embuya mu barracks. Ne babigabana. So ye Museveni bante bannamanya bubi bwaliko kati ab'Ekasese abategeerera tebasanyuse tebasese kubanga ekyo kitegeeza nti omumbere atandise okumonitoringibwa UPDF. Museveni yamulabamu obuzito. Why? Oyo kali mu UPDF. Okulumba olubiri lwa mumbere kali kakodyo. Era kakodyo. Kyali kigendere. Kubanga baali bamulabyemu olumwanga. Baali bamulabyemu olumuteesa. Owokubiri. Tosagana. Ya resistinga. Tosola gana maje. Naga soba kuwayo bantu bange soba kutunda bwakabaka bwange. Tosola gana maje. Ani kakati bawambe kyenkugambye abakulembeze bafa abo bannannyini ensi bonna bawambe. Noga nti bemba mpadde amajeze sigenda kukulembera. Ati kakati obukulembeze obusinga bwolaba mu Uganda. Ng'oggyeko bwaki abazinga be balonda obulonzi. Bwa nnono. Nti ono bwavaako ono yaddako. Kali Museveni kye yakola kwe kubuwamba. Abuwamba asiisiriza akazigo. Ekyo kyogeranga munnabyabufuzi oba okyogeranga munnamawulire. Nkyogeranga munnamawulire ate nga ndi era nga munnabyabufuzi. Because that is the truth. Siwula abantu. Investigative journalism. Yoyo kyategeeza. Siwula abantu. So Uganda mwenna nsigala era mbagamba nti tutandika okukola. Nze natandika dda mukole ebintu ebiri abunnomo kubanga batukulembera bali abunnomo engeri gye batuyisaamu eri abunnomo tutandike n'okulowooza engeri eri abunnomo lwe tujja okusobola okwenunula tuzanye omupiira gwa kifiiriza. Ayagala okukolera ewaka genda ku mutimbagano oba ku Google o ku website yotekemu www.d-flax.com osobola okweyunga ku bantu osobola okukolera ewaka ogenda kuba ku laptop yawo ng'oyingiza akasente nga togenze nnyo omuzira tugenda mu winter oleme kufuluma mu nnyumba ate ne sente ng'oyingiza oli mu nnyumba ne family yo naye nga akasente nako oyingiza genda ku simu yo ku laptop yo ku computer yo teeka mu www.d-flax.com osobola okubanga weeyagala omwezi gwa January malnutrition gyeri ate mu gwokusatu Child Empowerment is a conference. Ogwokutaano tulinayo mental health ya munoonda kato babirye. Mukwano gwange gwali eyo ayetaaga okubanga otambula oba travelinga wetaaga travel purpose kye kintu ekyokka conference weziri tetwagala mu buzaabuzibwe ate mugende eno ate bagambe kino no bakuwa invitation. Mwafunye report
nafunyeyo ko report waliwo yajja nangamba nagenze ku TikTok nenfunayo namba ya gundi bwati ya conference yangamba mwakolera working permit nga nveeno n'omulimu hoteli zetulinze tujja kukola guys tebababba tewali agaba working permit okujjako government ya Canada yokka ndinako ndabule ku bantu banna Uganda information eri legit oba legitimate information gisange ku official website ze Canada. Yes. Togenda ku TikTok olwokuba osanzeyo Kyuma ayogera bino. No. Ne kwa ne namba yange n'obijjoko bajja kubafera nnyo bwe mba temwagala kukola research. Canada nga government eina official government website buli kyoyagala osobola okifuna. Kye kimu ne US ne Bungereza n'ensi zonna babera ne official website. Bojja n'onsanga ku TikTok nga nina byendasana nabyo byotategera bulungi dayo ku website ya government otekemu ate Google nungi ojibuuza nekubuulira buli kimu kye wandyetaaze ne otatwala magezi ago kye kibeezawo emikutu nga gino bannange tebagenda ofuna information bagenda babba bannaye tewali muntu agaba working permit mbeegayiridde genda mu Google otekemu how do I acquire a working permit of Canada mu Google ejja kuleetera procedures zonna fetulanga conference ey'okutambulirako kujja biki kubanga buli atambula yennango ina visa n'oba ina visa ya myaka 10 years olina okuba ne travel purpose olina oba nayo kabe kibe ki so kakati mukwano gwange tulanga conference abazitekeka abakuwa travel purpose tebagaba kintu kirala kyonna tebababba amanya nsigadde Uncle Bindi last born n'omukama wange ono Buganda ntege Kyuma kya Yesu omuzukulu mube ekika ky'effumbe Ssaabasajja Kabaka awangale. The Amara Girls Initiative ekutusako the Global Conference on Girl Child Empowerment ey'omulundi guno wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana w'obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu mawanga g'ebweru ne $250 za Canada eri abayizi abava ebweru so nga ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada abagenda okwolesa okuva mawanga g'ebweru zijja kuba $8 za Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako tosuba okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku +1 647 6 4 5